naye kati mubadde mwagala habayi ezisiba ekiwato nga kiri haramu ojjayo figayo ate nabbi yali agala obikke mu biigo sallallahu alaihi wasallam kati ogijayo kati omulembe gwo we gunaagenda gukulese gutya is a question oli otya n'eddiini yo buli mulembe ogujja ne gukuyitamu n'ogukoleramu amaalo oli otya n'eddiini yo abakyala mujjukira omulembe ogwekwesiba akantu ka bulaka mu bulago akantu akalinga necklace naye nga kakwata obulago we buti nga buli akeesibamu ekivaamu asiba kino ekitambaala weekiti ekiringa ekyabalwanyi aba jihad tukwatagana ayagala kano bakalabe kati ako nako kaagenda twakawona si ekiri ekyo kyaggwa ne baleeta ekirala nakyo ne kikuyitamu ekyo nakyo ne kigenda naye the impact it is living on your spiritual life. Actually, I'm not against anybody. I have to tell you reality. If you're here and you feel offended, I'm not attacking you. I have to tell you the reality. And I want you to be a good Muslim. Ebigambo byange byenjogera bitwale mu good faith. Mu good faith. Nyinza okubanga sinze Ssekikubo mbadde musuubira agenda okujja okubagamba nti ittaqullah ngenda kubagamba what I think you deserve to hear. Tukwatagana. This is it.